tukimanye nti ebibinja bingi nga ekibinja eky'okuwona kiri kimu nabbi yabiraga alayhi salatu wassalam ebibinja ebigenda okujja naye byonna beera yaabyo enfundikira yaabyo egenda kubeera yakuzikirira okujjako ekibinja kimu ekiri kwekyo kyeyaliko nabbi sallallahu alayhi wasallama basahaba kyetulina ffenna okulwana okutegeera kyekiriwa era kyova olaba ne nabbi bwe yayogera sallallahu alayhi wasallama ng'alaze ku mbeera egenda okubeerawo basahaba bamubuuza be baani abo abagenda okuwona ng'alaze nti ebibinja byonna ebyo byakuzikirira tima gwasigala gikuba gweraliikirira be baani abo nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abalaga ekibinja kino ekirungi kitwagambye alfirqa annajiya kibinja ekyokukola ki kyokuwona lwaki kyakuwona nabbi nnyini bw'atyo bwe yalaga sallallahu alayhi wasallam twagamba nti gana amannya amalungi g'owuliraye si mannya ga bukundi nga bw'owulira nti bamutazila bakhawariji jahmiya nedda mannya gaddayo kwekyo kye yaliko nabbi sallallahu alayhi wasallama nga mathalan bwe twaga nti amannya ga salafu nga ddyo bikuzzayo abaakulembera ku bulungi obwo kyoboleera amanyi bakikayyada ebiseera ebingi ne bakikomeka ne baga asalafu assalih kubanga waaliwo mu baakulemberanga babi babujahali tebaaliwo mu biseera ebyo nga si balungi kati abasalafu be twogerako eba abalungi wasabiquuna al awwaluuna min al muhajirina wal ansar erinnya eryokubiri tuleete ku mannya gaabwe kibinja kino as-salafu ahlul hadith wal athar lwaki babayita ba ahlul hadith kubanga badde ku hadithi za nabbi bw'omusanga lwaki mukozewe muti ng'agamba qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama bwe batyo batambuze eddiini yabwe fi hin mu mbeera nti ate ebibinja ebirala bw'ombuuza lwaki mukozewe mutyo naffe tuli basajja bakulu tuludde ku kyalo tuli bwetuti ne bwetuti kati kyogamba ffe tulina magezi bowe babeera naye bano bo babuuza lwaki bwe mutyo qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam eddiini yabwe ate bali abalala Shaykh gundi yalota aludde ku kyalo kino nabo balinde nabo basajja naffe bwe bityo bw'omusanga bali ku mukolo gwe baliko ngoogo lwaki mukozewe mutyo olusi gundi eba yakuyomba naffe mutubalemu amagezi tuludde kuno bwe butera okuba obujulisi naye bano bo babayita ba ahlul hadith olw'ensonga eyo kasita obasanga kye baliko mukozebwe muto lwaki ate mmwe ogenda okulya bakusumulya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni athari bwe basahaba agenda okugirayo sahabi gundi bwati ne bwati kyekibayitisa amannya ago gowulira amalungi agawomerera naam erinnya eddala firqa annajiya twagambye najiya lwaki kubanga nabbi bwe yali alaga ebinja byonna nti bigenda zikirira yagamba waliwo ekibinja kimu kigenda kukola kikuwona erinnya eddala taifa mansura lwaki man khadhalahum omuntu yenna abakkakkanya abawuka tekibakosa kuba bakimanyi nti obuwanguzi bulina kubeera bwabwe wala aqibatu lilmuttaqin ebbanga lyonna bayinza otwala ekiseera ne awe balina okukola ki okuwangula erinnya eddala ahli sunna wal jamaa tawassuku bisunna